Weewaawo nze Zambali Blast Mukasa ndi musajja mubuulizi wa njiri mpeereza emmenge eyo wamu ne ku NBS n'awalala wangi mu bitongole bitali bimu. Naye njagala nnyo okugabana nammwe ku bubaka obw'enjawulo nga bwe mba mbufunye. Leero obubaka bwe njagala okugabana nammwe buli mu kitabo eky'okuva essula ya 14 Exodus chapter 14 from verse 1 to verse 15. Ebigambo ebyo nga bwe biri mwe ngenda okujja obubaka bwe njagala okugabana nammwe. Gw'osobola okubwesomera naye nze nyinza obutabusoma kubanga obudde buyinza okubeera obutono. Naye njogera ku Exodus 14. Abaana ba Isirayiri nga bali mu lugendo olubajja e Misiri okugenda mu nsi ensuubize, baasanga okusoomozebwa kungi kwe njagala okutegeeza. Okusoomozebwa kuno kwalimu n'okulwana kwa kabaka Falaawo eyali tayagala baana bano kuva mu nsi eyo. Lwaki? Be baali abaddu. Gwe teberezaamu ng'obadde awo ng'olina omuddu wa kolera, akunaaza, akwambaza, akwalira, n'awoza nti agenda. Toyinza kumukkiriza kugenda. Kati n'embeera eno bw'etyo bw'eri. Naye abaana bano baakaabira Musa wamu n'okwemulugunya kubanga baali bamaze okumatira nti bagenda kufa. Baali tebalaba wa kuyita nga batuuse ku nnyanja. Bw'onoosoma ekitundu ekyo ojja kiraba. Bwe baatambula nga bamaze okudduka nga bagenda ku nnyanja, baatuka ne bakakasiza ddala nti tebakyalina we balaga kubanga baalaba ennyanja. Era mu kkaabira Musa ne boogera ebigambo bingi nti, Musa, kubanga walabye nga gye tuli eri tebadde entaana zitumala kutuziikamu, kwe kutuleeta tujje tufiire eno mu ddungu. Kye kibuuzo kye baabuuza Musa yali abakulembedde. Kwe kutuleeta tujje tufiire eno mu ddungu. Muganda wange, njagala okwogera naawe ebigambo bino. Waliwo ali mu lugendo nga talaba gy'alaga. Waliwo ali mu lugendo gwe njogera naye wano nga tolaba gy'olaga. Ate nga tokyayinza kudda mabega ng'abaana bano bwe baali. Bannaffe abawandiika ebigambo bino baabiwandiikanga mu ngero oggyemu ekyokuyiga. Nti waliwo ali mu lugendo, na bano baali mu lugendo nga tebakyasobola kugenda mu maaso, tebakyasobola kudda mabega kubanga emabega waaliwo eggye erya Falaawo eryali lijja okubasaanyaawo. Waliwo gwe njogera naye essaawa eno ng'oli mu lugendo naye nga tolaba gy'olaga ate nga tokyayinza kudda mabega. Waliwo abalina ebirwadde nga kakati tebikyasobola kutwala mu maaso ate nga tokyasobola kukizza mabega. Waliwo ali ku kitanda nga tomanyi oba onoowona nga tolaba gy'olaga. Naye njagala okugamba ebigambo bino. Bino byonna nga bimaze okutuukawo, Musa n'ayogera ebigambo bino, temutya, muyimirire buyimirizi olunaku olwaleero mulyoke mulabe obuyinza bwa Katonda. Newankubadde woolaga wazitowa, newankubadde wooli tomanyi kiddako, newankubadde oli ku mulimu tomanyi kiddako, newankubadde oli mu famire tomanyi kinaddako, newankubadde oli mu bufumbo tomanyi kiddako, newankubadde oli awo osobeddwa, tokyagenda mu maaso, tokyasobola kudda mabega, buli kimu kiganye, totya, olyoke olabe obuyinza bwa Katonda. Abamu bizinesi ze zibafuukidde ekizibu ng'olaba embeera tekyasoboka. Okuwonyezebwa kujja eri oyo amaze okukkiriza nti ddala ndi mulwadde, naawe ekkiriza ogambe Katonda nti Katonda wano nze we wali okusoomoozebwa. Bantu bangi balwadde mu mbeera ezitali zimu. Abamu balwadde ba mibiri, abalala balwadde ba myoyo, abalala amaka malwadde, abalala ensimbi zibaleese obulwadde, n'abamu ebiri mu ggwanga bitulwaza, bitusannyalaza, n'owulira kino n'owulira kino n'owulira kino n'owulira kino nga tomanyi na kiddako. Naye ffenna okuyita mu mbeera eno olina okusooka okukkiriza mu mutima gwo nti Katonda wano ngenda kuvaawo nga ndi mulamu. Ekinjagala okugamba olwaleero mu bubaka buno, olina okukakasa nti ojja kuyita kubanga abaana bano nabo bwe baayimirira ebigambo ne bitambula bulungi era ne bawangula. Ekyawandiikibwa kino njagala okukijjamu ebigambo ebirala bisatu bye njagala otegeere. Gwe awuliriza ebigambo bino ku YouTube channel yange oba wonna w'obisanze. 1. Don't fear the situation before you. Bangi ekitulemesa okugenda mu maaso kutya. Buli lwofuna omwoyo gw'okutya toligenda mu maaso. Don't fear the situation before you. Ne bw'olaba ng'embeera ezimbulukuse efaanana etya, don't fear, gamba nti Katonda wange wano nsobola, nja kuyitawo. Kye kyawanguza abaana bano. Jjukira, where there is fear, there is no faith. Kozesa by'olina okugenda mu maaso. Ekyokubiri, forget the past. Ekyaleetera abaana bano aba Isirayiri okukaaba kubanga bajjukira ebyemabega. Abalala bibaganya okugenda maaso, buli kaseera ojjukira ebyemabega. Era nze ekiŋŋaanye kubanga jjajja wange yatuula ku malaalo. Era nze ekiŋŋaanye kubanga senga wange yakuba amabeere mu sowaani. Era nze ekiŋŋaanye kubanga gondi wange yakola ki. Era nze ekiŋŋaanye kubanga mukwano gwange namulaba nga anjoola enfuufu y'ebigere. Era nze ekiŋŋaanye kubanga
ebyo bye bituganya okugenda maaso. Forget the past. Bekaseera yimirira. Abamu tulemeddwa n'okufuna emirimu ng'owooza kimanti munnange bali be bafuga. Ate waggwanga eryo osobola okufuga. Embeera efana buli lw'otandika okwekubagiza n'okudda mu mitu by'emabega tolina w'olaga. Ekyokusatu obwesige bwo buteeke mu Katonda so si bantu. Abaana bana ba Isirayiri baali batandise okutunuulira Musa nga gubalabamu amaanyi. Ovola abantu n'okumuga nti naye ffe otulaba tubadde tetusobola kuyitawo wano. Kakati lwaki otuleese tufiire eno? Tebaatunuulira Katonda, baatunuulira Musa. Buli embeera ng'eganye nkuzigirira Katonda gwoboga nti Mukama wano mpitawo, ya Allah wano naayitawo. Bye bigambo byolina okwongera okunyuza n'ekisembayo. Stick on your vision. Kwolesebwa ki kw'olina mu bulamu? Kiki oyagala okubeera? Wawa oyagala okulaga? 2:20 bw'aba yagaana, 2:22 oyagala atambula atya? Yimirira ku ekyo ng'agati Katonda wano wendaga. Bw'onoonyweza ebyo ojja kulaba ensi eno bw'ekwanguyira. Njagadde okugabana naawe ebigambo ebyo. Kale Katonda akubeere, akuluŋŋamye, atuukirize by'oyagala okutuukako mu mwaka guno n'omwaka ogujja. Nze Zambaale, Bless you Mukasa.